abamu mujja kwewuunya lwaki eddoboozi lyange lyesazeemu, abalala mujja kwebuuza lwaki eddoboozi lyange saakaavu, abalala mujja kwebuuza lwaki n'amaaso gange ngabiseeko. Nsaba mu mpulirizo olwaleero nkedde ku makya ng'amazima amaaso gabadde gafaanana ng'agakingisa. Nkedde ku makya nga n'okwogera n'ekakabwekasi. Era abasawo ne bagamba ndabika nnimu ebidomola bya tiyagasi nga 6. Bwe twabadde e Masaka batomedde muganda waffe ne bamutta. Bwe tubadde tujja wano emmotoka y'amagye etomedde omwana n'emwasa omutwe nga tewali musango gwonna. Abapoliisi bagamba nti tuli bafudde tuvuga bubi. Naye mwena muba mubiraba, omulembe guno guli ku social media. Buli ekigenda maaso mukiraba mu real time nga kiri mu kubaawo. Si nga kyakabaawo naye nga kiri mu kubaawo nga kigenda maaso. Olwaleero okusinziira ku kye baatukoze eggulo zuukuse nga ndi mumenyefumenyefu, naye omwoyo guli gwe baatukulizaamu ogutafa ogutatowa ogwensituddeyo okutuuka no mu ssaawa zino. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kusaimu official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba, tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko, yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba, tukwebaza okubeera nga ate osubscribinze ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Tukwaniriza ku Kyagulanyi Trail Update wano we tuba tutunuulira ate wa Kyagulanyi gy'aba asobodde okuba nga ate atambulira mu lunaku. Era ng'olunaku lwaleero tugenda kuba tutunuulira olugendo lwa Albert Kyagulanyi Center mu Kutalaga constituency 3 ezikola district ey'e Luweero. Mulimu Bamunanika County constituency, mulimu Katikamu South ne Katikamu North, era nga zonna asobodde okubeera nga ate azitalaaga. Kale banaffe aba Truth Media Academy bakutegeezaako eryo ssomero gwe omuzadde ali eyo ng'omwana wamusu yamaludde okugraduatinga naye ng'emirimu gikyabuze. Truth Media Academy tugamba nti jangu tumusomesa at least abeeko nekyasobola okuba nga akola ate nga yeekwasisaako bwekwasisa oba kutwalirako obudde naye ng'ate ne ssente azifunira ddala. Truth Media Academy tukutegeeza nti tumusomesa okukwata kamera, okugatta ebifaananyi, okukola video animations, okukola web designing n'ebintu ebirala bingi nnyo. Abaana tubusomesa n'okuvuga drone. So omwana tomuleka ng'ali waka ng'ate tomanyi kikyayinza kuba ng'akola mutuwe ku Truth Media Academy tusobole okuba nga tutumukubangulira. Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja Dubai nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Njagala okujjukiza nti kampani yokka gy'osobola okwesiga n'ogiwa ebintu n'ebituusa nga birina okubeera e Kampala. Truth Media Academy bagamanya Clarion Integrated Logistics bakutegeeza nti basangibwa kwa Mulia Port e Deira e Kampala bali ku Diamond Trust Building. Ebintu ebyokumazzi bitukira mu nnaku 18, ebyokunyonyi bitukira mu nnaku 3. Tukolera abasuubuzi n'abantu ba bulijjo ng'olina ebintu byewandyagadde okuba ng'otikka okuleeta e Kampala. Kale olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise olugendo lwe era nga alusimbudde mu maka ge e Magere era nga abadde abugiriziddwa ababaka abasatu abakola district ey'e Luweero actually okuli ku Brenda Nabukenya, okuli Lukalidde, okuli ampule ninnyanga linvudde mutwe, then Noli Ssekabira Dennis, olwo ne bigattibwako omubaka ow'e Nakaseke ate n'ayagala entebe ey'ebitundu eby'e Nakasongola
bamuyita batya Kyeyune Ivan bw'atyo ayegattiddwako ate manyiddwa nga Secretary General w'ekibiina David Les Rubongoya, omuyimbi Saha Awamani Semanda abaddewo n'abantu abalala bangi nnyo mu kusobola okuba nga ate asimbula olugendo lulina okuba nga lumutuusa mu disitulikiti ey'e Luweero. Luweero oyo wanjawulo nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda, kubanga mu mwaka ogwa 1980 Yoweri Kaguta Museveni bw'ataamatira n'ebyava mu kalulu akaali kategekeddwa bw'atyo yeesogga ensiko, era nga ebitundu gye yasinga okuba nga akekeseza ennyago by'ebitundu ebyo eby'e Luweero, era oyinza okugamba nti nno ab'e Luweero nange gye nva ffe twamukweka. Kale bw'atyo asimbudde, naye nga tannasimbula kuva waka. Kyagulanyi asoose kubaako ebintu byayogerako, naddala ebyayogeddwa aduumira poliisi Abbas Byakagaba. Ayogedde ku byayogeddwa omuduumizi wa poliisi ng'aba Nuupu bakuba abantu, n'ayogera ku byayogeddwa poliisi nga ensonga lwaki poliisi ebadde egenda mu maaso okubeera ng'ate ekuba tear gas mu bawagizi ba NUP, olw'okuba nti NUP ekyalemereddwa okubeera ng'ate egenda mu maaso okuba ng'egoberera amateeka. N'ayogera ku kyaliwo ku lukuŋŋaana olwali Ebbaale bwe baamukuba tear gas wakati mu lukuŋŋaana. Byonna Kyagulanyi abiise eby'obulimba, era n'agamba nti nno weebanga poliisi ddala egoberera mateeka era nga buli akampeininga ekiro bamukuba, n'agamba nti maama Nabbanja yalabibwako nga akampeininga ku ssaawa 2 ez'ekiro naye tewali tear gas yamukubwa, wabula ate abakuumaddembe okwongera obwongezi okubeera ng'ate bamukuuma. Okwo agasseeko ebirala bingi nnyo ebyayogeddwa omuduumizi wa poliisi byagambye nti ebyo byonna byabwewussa ebitalina makulu wabula okuggyako okubeera nga abakulu bano beekwasa. Agamba nti ab'amagye ne poliisi balabiddwako nga bavugira emmotoka mu bantu okukkakkana nga basse abantu, ate n'agamba nti nno ababagaana okuba nga bakola processions kyokka ate bannaffe aba NRM balabiddwako ng'emmotoka ez'amagye zennyini ate ze zibeevugira. Bw'avudde awo ayogedde ku kyabannakibiina abalabiddwako mu disitulikiti ey'Embalala nga basala okudda mu kibiina kya NRM. Bw'atyo n'ategeeza nti nno ekibiina kya NRM kitaddemu ssente nnyingi okulaba nga bakandidates baakyo either balemesebwa okuba nga bawandiisibwa oba basala okudda ku ludda olwa gavumenti. Era n'agamba nti ssente ezisoba mu bukadde 5 gavumenti zeegeza zeefulumiza ku buli muntu asala okuva mu kibiina ekya NUP ate okudda mu NRM. People power, our power, people power. Baganda baffe bannamawulire na bannayuganda bannaffe abatulaba eyo yonna gye muli, tubaza Katonda nti n'olwaleero olukedde tubakulisaayo nnyo mu campaign zaffe ze twabadde nazo olunaku lwajjo ekira ne wano mu Kyadondo East, era ne tusaasira nnyo abanyigiriziddwa. Nga bwe mwalabye poliisi n'amagye balufudde lutalo, bagufudde mulimu okutulugunya abantu n'ogenda nga babakuba. Olwaleero tusimbula tugenda Luweero gye tugenda okampeiningira, naye nga tetunasimbula ensonga zino bbiri njagadde zoogerako. Njagala kwogera ku nsonga ya mwami Byakagaba akulira poliisi ne mwami Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Olunaku lwajjo nalabye nga mwami Byakagaba akulira poliisi ng'avaayo n'agamba nti yalagira abasirikale batukwate, era n'agamba nti batutulugunya, batukuba ne batta n'abantu baffe kubanga tumenya amateeka g'ebyokulonda, kubanga tukola procession oba tukola emigundu abawagizi baffe ne batugoberera. N'agamba nti tumaliriza leeti rally zaffe, yawadde nansonga ki yokusatu, n'ogamba nti tubakuba. Of course mwami Byakagaba alimba. Nze kennyini mbadde nga nkiddiŋŋana nti ffe tuli non-violent, tetukola fujjo, era nga mbategeeza nti n'ebiseera ebimu bwe baba banoonya ekyekwaso okutukolako obulabe bamanyi okufuna abantu ne babambaza engoye zaffe bakole fujjo, era ekyo ffe kennyini tubadde tukyeteekerako esseera nga tumakinga sure tewali muntu akola fujjo ng'atuliraanye. Ekyokubiri, muze mulaba nga poliisi eggala amakubo ne tulemesa okuyita amakubo ag'okumpi bwe twanditambulidde eddakiika 10 ne tutambulirawo essaawa 2 tusobole okutuuka leeti. So ekyokugamba nti tukampeininga leeti tekiriiyo, newankubadde batulemesa ewamu tulema okutuukayo, ng'ate tuze tulaba Nabbanja nga kampeininga n'essaawa 2 ez'ekiro.
bwe bagamba nti tukola emiggundu oba tukola procession bannange mwena mwabadde mulaba n'olunaku lw'eggulo nga mwami Museveni ng'akola procession embalala ng'emmotoka za poliisi n'ez'amagye ze zisomba abawagizi ba NRM okubajja Ntungamo okubajja Kashali n'ebitundu ebirala byonna byonna nga babaleeta ku lwale ya Museveni nga baggala n'amakubo nga bayisa ebivulu byabwe. So kyanaku nnyo okuba nti poliisi yo kennyini tegoberera amateeka ate ne balimba ku kamera nga n'amazima weegali muze mbiraba nga poliisi yeeyisa ebivulu bya mwami Museveni nga bayisa ebivulu bya Museveni poliisi ate yeebakuuma era nga bwe mwalabye ng'emmotoka za poliisi ate zezisomba abawagizi ba Museveni. So kikyamu bw'agamba nti ffe tuyisa ebivulu abalabye batayisa ekyo mukyamu, bw'agamba nti tukampeininga ekiro nakyo mukyamu kubanga tulabye Nabbanja nga yakampeininga ekiro nga takuumibwa poliisi. N'ekyokugamba nti ffe tukuba abasirikale nakyo kikyamu nnyo bajja mubiraba ku kamera era tubuze nga tubagamba nti kamera kikyokulwanyisa ku kyaffe. Muze mbalaba ku kamera twabadde eyiganga ne bajja abasirikale ne bakuba abantu amasasi nga ne rally ewedde. Mwakirabye Masaka emmotoka z'amagye nga zitomera abantu baze bawamba ebintu byaffe bawamba ebyuma byaffe byonna bitukozesa campaign. Ne bwe tuba tutambula ebyuma baagala bisalako tebaagala tukampeininge n'abantu. N'ekirala poliisi kyekola evugira emmotoka mu bantu yevuga obubi naye ate olw'eggulu omwogezi wa poliisi bw'aba ayogera agamba ffe tugala traffic ffe tulemesa amakubo tutambula. Ne bwe mwetegereza poliisi n'amagye be bavuga obubi ku kkubo. So ekyo tukivumirira nnyo n'ekisembayo ku bye tuvumirira ye poliisi n'amagye okugendanga mu bitundu abantu gye tuba tugenza okuyita nga bayimiridde ku kkubo erudda n'erudda okutuwubirako. Bantu baze batwaniriza musanyu naye poliisi kati nakyo tekyagala kulaba nti abantu batwaniriza musanyu. Olunaku lwajjo bagaddewo n'akatale ke Kasangate ne bakuba abantu ne babakuba omukka ogubalagala ne babasindikiriza wala na wala baleme kulaba kifaananyi nga abantu batwaniriza n'essanyu. Naye nga bwe tuze tubagamba tugenda kutuuka buli wantu, tugenda gendera mazima, tugenda gendera mu bwerufu ate ffe tugenda kuuma amateeka. Bw'atyo asimbudde okusobola okubeera ng'ate ayolekera district ey'e Luweero. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okwaccessinga district ey'e Luweero saako n'okugitambula okusobola okuba ng'ate agimalako asazeewo okutandikira mu constituency ey'e Bamunaanika. Kaakati n'omunnange gw'omutambuze njagala kukulagirira bw'oba yagala okuyingira ewaffe e Luweero mutambule bulungi yenna omumaleko osobola okwaccessinga district ey'e Luweero ng'okozesezza oluguudo olw'Eggayaaza. Bw'otuuka ku roundabout tokwata lino erikutwala e Kalagi wabula kukwata lino eridda ku lw'Ekaabanyolo. Ojja kuvuga ojja kusanga ekyalo ekyo ojja kutuuka e Magije, bw'onaava e Magije ojja kudda e Namulonge, bw'onaava e Namulonge ojja kugenda Evvumba awo kumpi we wali Busiika ojja kusanga Kabulannaka, Jjanda kiri awo ogw'Ezziroobwe then awo osobola okuba nga weeyongerayo mu bitundu ebyefaanaganako bwe bityo. Era bw'atyo Kyagulanyi oyinza okugamba nti olunaku olwaleero agenze nga ayita mu bitundu ebyenjawulo. Jjukira ekkubo eryo lisooka mu disitulikiti ey'e Wakiso ate bwe tunimaana lyesogga mu disitulikiti ate ey'e Luweero. Era bw'atyo ebitundu by'oyinza okugamba nti nno bikolebwa disitulikiti eya Wakiso ebyo byenkusomedde bimagije biki byonna obwedda ayanirizibwa Namungi w'omuntu naye obwedda abawuubirako buwuubizi ate n'agenda mu maaso okubeera nga yeeyongerayo. Kyagulanyi buli waayita oyinza okugamba nti abavuzi ba booda bo babadde beewaddeyo okubeera nga bamubugiriza era buli obwedda gyakoma okutambula Namungi w'omuntu nga kwe kuli n'ababooda obwedda bagenda mu maaso okubanga bamwegattako. Kyagulanyi waavugidde agenza okutuuka mu katawuni k'e Namulonge ng'oyinza okugamba nti abantu babadde bongeredde ddala okuba nga bawera. Era bw'atyo Kyagulanyi n'ababooda bali bamugoberera beeyongeddeyo mu maaso naye bw'abadde afuluma akatawuni k'e Namulonge oyinza okugamba nti emirimu gya poliisi olunaku olwaleero awo egy'amaanyi we gitandikidde. Bannaffe ab'ebyokwerinda badde bamaze dda okuba nga bakola road block era mu bitundu ebyeyo. Era tugenze okulaba oluvannyuma lwa poliisi okutega emisanvu
tugenze okulaba ng'emabega ate butiya gas buno bwe baweereza mu bbanga obwagala okwefaanaanyiriza fireworks nga butandise okuvuga. Era mu kaseera katono ab'ebyokwerinda basoboddeyo emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'abakuumi be n'abantu abatono abo basimbula nabo ate ne basobola okuba nga bajawula ku bali abalala ababadde atambula nabo. Era bw'atyo Kyagulanyi alagiddwa okubeera ng'ate yeeyongerayo era bonna ababooda babadde ali nabo poliisi ne bamulesa awo. Naye nga bw'omanyi ababooda okutetenkanya mu kaseera poliisi weebalemesezza abamu balabiddwa nga batandise okusalinkiriza era ekyo oyinza okugamba nti kyekibagudde bannaffe ab'ebyokwerinda okutandika okubamamirira tiyagas. Era Kyagulanyi yeeyongeddeyo naye oyinza okugamba nti abanywanyi ababadde bagenda mu maaso okubanga bamubugiriza abalese baasimula bw'atyo ne yeeyongerayo ate ku lugendo okusobola okuba nga asanga abataka ab'ebbamunaanika. Police nabatyagase mabega eri leero nga bamukedde bannaye. Ndaba military batandikiddewo tiya gas. Ago masasi ho kale kaakati ebintu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okugamba nti nno bya byewuunyo era bw'otera osanga abantu naddala ab'ebitongole ebyokwerinda ssaako n'abakungu ba gavumenti ebiseera ebisinga balabiddwako nnyo nga bavunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okutambula n'abantu ate bajja e Kampala. Naye Kyagulanyi poliisi bw'emuggyeko ababooda abadde bamugoberera ate mu bitundu eby'Ennamulonge oyinza okugamba nti agenze okutuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Kiwenda. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yabakanye dda ate n'ababooda abalala ng'ate bali abalese mabega era abo oyinza okugamba be bamukulembedde ne bamutwala paka bwe bamutuusizza mu katawuni ak'e-Busiika. Oyinza okugamba nti ekibadde e-Busiika ab'ebyokwerinda babaddewo mu bungi era nga babaddewo okumakinga sure nti nno batuusa security ku bantu. Naye oyinza okugamba nti abantu b'e-Busiika babadde bazze nga bamazeeko nga bagamba nti mu mbeera yonna tulina okulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti wadde nga ebibadde e Kampala babadde babiwulira ebyakubakuba mu bantu tiya gaasi n'ebifaanaganako bwe bityo abantu b'e-Busiika babaddewo mu bungi era mu ssanyu bwe balabye ku mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakkiriza kubaleka gye babadde babagambye okuyimirira era olw'essanyu eringi balabiddwako nga basembedde ku mmotoka ya Kyagulanyi okugisiimuulako okumwerera ekkubo n'ebifaanaganako bwe bityo. Era awo Robert Kyagulanyi Ssentamu tayimiriddeewo okuleka okubawuubirako era mmotoka n'agivuga mpola mpola ate n'agifulumya akatawuni kano ak'e-Busiika. Wabula mu ngeri ey'enjawulo abantu b'e-Busiika era nga bwe nkugambye nti bulaka abadde bazze bamazeeko bazze ne pulaani A saako ne pulaani B. Abavubuka ab'enjawulo balabiddwako nga bakutte obucupa obw'amazzi oba olyawo nga singa giwunya oba singa tiyagaasi abakubibwamu babadde bazze n'amazzi agasobola okuba nga gavubiriza ku tiyagaasi. Naye nga tubasubizza kulaba ku mwana Kyagu, kulaba ku mwana Robert oba kulaba ku mwana
Mitembo. Abayambo kobo kubekoza bubi. Wana aliboseka. 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 Maye kisenga okwensanyusa yonna gye tuyita abantu bakutte obucupa babagamba fulaga bakutte bucupa abantu babagamba bakwate fulaga naye bakutte bucupa buli woyita bakutte bucupa alright abuterefu ayise ebusiika buli gola bakutte akacupa Kyagulanyi wafulumye Busiika avuze akatemerero akawera era nga tubali tumadde tumaze okuyingira mu district y'e Luweero era abantu abenjawulo bali bagenda mu maaso okubeera nga bamwaniriza mu butawuni obw'enjawulo era nga naye kyabadde akola kwe kugenda mu maaso okubeera nga ate abawuubirako kale Kyagulanyi chap ate aguddewo ofiisi ya constituency y'e Bamunaanika era bw'atyo awo tabandaddeewo oluvannyuma lw'okuba nga guddewo ofiisi ne yeeyongerayo ndoza kasooke nkuweeko katono nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate aggulawo ofiisi mu constituency y'e Bamunaanika ate tujje tubeere nga tweyongerayo n'ebirala. Kale bw'atyo Namungi w'omuntu bw'abaddewo okusobola okubeera ng'ate amwaniriza ate Kyagulanyi okuba nga ataggulawo ofiisi ate mu bitundu ebyeyo. Kale kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu olukuŋŋaana olusooka okusinziira ku nteekateeka ey'abategesi yabadde alina okuba ng'ate alukuba mu bitundu eby'Ezziroobwe oba mu ttawuni ey'Ezziroobwe era bw'atyo atuuse bulungi Ezziroobwe era bw'atyo asanze Namungi w'omuntu yamulinze dda ayaniriziddwa amumyuka mu Buganda amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi abakulembeze mu bitundu ebyo okuli bammeeya bakansala
omubaka ow'ekitundu abaddewo ate n'abantu abalala bangi nnyo babaddewo okusobola okuba nga ate baaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati omubaka ow'ekitundu kino asabye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform nti Katonda singa abakkiriza n'afuuka omukulembeze w'eggwanga, amusabye ekkubo mwajjidde ery'ettaka alirabye kirabanga asooka mu bajeti gy'anaabanga akola ekkubo eryo libeere nga lifuna ate koolasi. Amutegeezezza nti ekkubo eryo ligatta ekitundu kino eky'Ezziroobwe ate ne Nakasongola. Bw'avudde awo n'amutegeeza ku bubbi bw'ettaka obukudde ejjembe mu kitundu kino. Era oyinza okugamba nti omubaka ono assizza abantu beene enseko n'agamba nti nno ate tewali kintu kifuuse kizibu mu constituency ey'Ebbamunaanika ssaako ne disitulikiti y'e Lweru okutwaliza awamu ng'okunoonya akalulu ka mwami Museveni. Kyagulanyi ayogeddeko era abantu bano mu ddoboozi ly'oyinza okulowooza nti libadde kkoowu, era bw'ati abategeezezzaako nti bwe bamulaba ng'amaaso gamumyuse tebalowooza nti nno oba ki. Abategeezezza nti n'amakya g'olunaku olwaleero akedde tawulira bulungi, akedde amaanyi talina, era bw'atyo abasawo bamukebedde ne bamugamba nti nno yandiba nga tiyagaasa yamukubiddwa olunaku olw'eggulo bebadde mu bitundu ebyekira yafunye mungi. Wabula Kyagulanyi n'agamba nti mu mbeera yonna yeeyama okuba ng'atalaaga eggwanga lino okusobola okuba ng'abuulinyisa enjiri ey'enkyukakyuka, era bw'atyo n'agamba nti wadde ng'abadde awulira nga munafu tekimulobedde kubeera ng'ate ajja, era bw'atyo n'agamba nti waakulumba paka. Kyagulanyi abuulidde abaawano nga mu kkubo wabadde ajja ate emmotoka y'amagye nga bwekoonye omwana okukakkana ng'emubetense omutwe. Ebibadde bigambo bya Kyagulanyi byatugambye. Y'amagye etumedde omwana n'emwasa omutwe nga tewali musango gwonna. Abapoliisi bagamba nti tuli bafujjo tuvuga bubi, naye mwena muba mubiraba. Omulembe guno guli ku social media, buli ekigenda maaso mukiraba mu real time nga kiri mu kubaawo, si nga kyakabaawo naye nga kiri mu kubaawo nga kigenda maaso. Kale Kyagulanyi wamaliriza olukuŋŋaana olwo ate yeeyongeddeyo okuba ng'ayolekera constituency ate eya Katikamu North constituency, Katikamu South constituency era nga omubaka agikiikirira era naye wa NUP amanyiddwa nga Hassan Lukalidde era ng'oyo ye imaamu wa parliament. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu constituency eyo era bw'atyo olukuŋŋaana balukubye mu bitundu eby'Ennandere. Era eyo Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko n'abantu bw'eno abakubiriza okwewala okubaawulayawulamu era ng'alumiriza nti no gavumenti ya wano ebadde ezimbira ku nsonga y'okwawulayawula ate mu bantu okusobola okubeera ng'ate ebafuga. Awo nno Kyagulanyi ayinza okugamba nti agudde mu bintu abanubbi. Jjukira constituency eyo eya Katikamu South constituency yerimu ebitundu nga Bombo, ate nga Bombo byemu ku bitundu ebisingamu bannaffe ab'eggwanga ery'abanubbi. Kakati era ku lukuŋŋaana luno abannaffe aba Nubian community batonedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ebirabo eby'enjawulo. Era naye mu kwogera nabo Robert Kyagulanyi Ssentamu abazannyidde eddoboozi lya General Kayinda Otafiire, era nga mu ddoboozi eryo Kayinda Otafiire alina Abaganda be yali agezaako okuba ng'ate anenya ku nkola yaabwe ey'ebintu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate bw'atyo n'olukuŋŋaana lwo tugamba nti Kyagulanyi n'agenda mu maaso ng'ate alukuba ate alumaliriza okusobola okuba ng'ate yeeyongerayo ewalala. Oluwombo n'oluwa mujjaawo yaba alugabula ne mufumba oluwombo ne mulusalendalinga ewa mujja wammwe yaba alugabula. Mutegere kyenjogera? Ebyo byammwe emyaka 5 mubonaabona amayumba gamenyeka gali mu Buganda, abantu abasingawo okufa baali baba Buganda. Ekibiina kyammwe kye mwayuwira omusaayi ne mukikabulira. Kale ebyo si byo bindeese, si byo bindeese. Mukoze ki? Mukitegedde. Doza ne bukomaawo
baganda bange emyaka egiyise bangi mwali temunaba kuzaalibwa abaliwo kati nga bakadde baali baana bato baali bavubuka bato bangi mwali temunaba kuzaalibwa naye waliwo okulonda mu mwaka gw'ekinaana okulonda okwo kwali okuvuganya kwali wakati w'Obote n'ekibiina kya UPC kwali wakati wa Ssemogerere n'ekibiina kya DP Museveni yali yeesimbyewo mu kibiina kya UPM waliwo n'omwami bamuyita Kyapa Kalwanga mu kibiina kya CP baganda bange mu kiseera ekyo Museveni yafuna 1%. Bwatyo ky'okugulanya ssentamu oyinza okugamba nti nno ate enkuŋŋaana sofa zennaakakulagako zaasobodde okutambulamu enkuŋŋaana zonna olubadde eziroobwe luno olubadde mu bitundu ebyekatikamu south zonna enkuŋŋaana ezo zibadde successful. Oyinza okugamba nti nno wadde nga ab'ebyokwerinda babakyusiza ne babatwala either mu bifo nga bitono oba ne babatwala mu bifo nga byewala naye wonna Robert Kyagulanyi Ssentamu waasobodde okubeera ng'akuŋŋaanyiza abantu be abantu babaddewo mu bungi okusobola okubeera ng'ate bamwaniriza. Bw'atyo bw'amaliriza ate olukuŋŋaana lwe bw'atyo ayolekedde oluguudo lw'Ebombo era oyinza okugamba nti nno awo walabidde ku koolaasi kubanga kuva we yafulumye katawuni k'e Busiika obwedda avuga nfuufu. Kyagulanyi abadde awo ayolekera ate ebitundu ebyekasana Luweero eyo ng'eba efuuse Katikamu North Constituency yabadde alina okuba ng'ate akuba olukuŋŋaana lwe olusembayo. Oyinza okugamba nti nno abantu b'e Luweero babadde Kyagulanyi bamulinze. Abantu b'e Luweero oyinza okugamba nti Kyagulanyi babadde bamwetegekedde. Era ku bimu by'oyinza okugamba ebikoze amawulire ye mukyalo ono avuddeyo n'ateekayo n'agamba nti 40 years you fail to listen to Luweero people. N'agamba nti Bobby is our hope 2026. Mwagaana okuwuliriza Luweero oba mwagaana okuwuliriza abantu b'e Luweero 2026. Bobby Wine ly'essuubi lyaffe. Simanyi naye oyinza okugamba nti bye bimu ku bibadde ku mitima gy'abannaluweero ababadde ku makubo okuli Butawuni okuli Kiwumpa okuli Kivejjinja okuli Piida okuli Kasana yambuka Luweero awo wonna oyinza okugamba nti nno obadde waateekeddwawo ebiyitirirwa era ng'abakulu bano babadde balindirira bulindirizi Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuuka mu kitundu kyabwe. Era bw'atyo Kyagulanyi bw'atuuse oyinza okugamba nti nno bannaluweero ne bavaayo okusobola okuba ng'ate bamwaniriza mu bungi ate ne mu ssanyu. Bw'atyo Kyagulanyi ng'ali wamu n'abawagizi be jjukira venue yabadde yakyusiddwa okuva mu kifo kye baasooka okusaba ate bw'atyo n'ekyusibwa ate kilometers eziwerako okuva mu tawuni ey'e Luweero. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'abawagizi be batambudde mpola mpola ate paka we batuuse ku venue wabadde alina okukuba olukuŋŋaana. Oyinza okugamba nti nno bannaluweero era baayongedde okuba nga kampeyini bazongeramu obudyusi. Bannaluweero oyinza okugamba nti kampeyini bazongeddemu obukodyo. Waliwo omwana mulenzi alabiddwako waggulu ku kisenge ng'ate akutte ekimundu ekikolerere mu linnya ly'okuba ng'anyweza security era Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo tagwa ate mu baaduuyi ebimu ku highlight z'oyinza okugamba nti nno ezibadde mu lukuŋŋaana luno. Era bw'atuusa awo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okuba nga ayogerako ne bannaluweero ate okubawa obubaka bw'abadde abategekedde. Bingi ebibadde mu lukuŋŋaana olwo. Mu lugendo olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asala okuva ku lukuŋŋaana olusembyeyo okutuuka ku olwo waliwo ate osooka ompe omwami oyo awo omulengera abaddewo ng'oyinza ogamba nti security egguluggulu era ng'abaddewo okumakinga sure nti nno tewali asala Luweero ate mukisiza naye wakati mu kkuba awo wakati kibadde wakati wa kitundu ky'Ekiwumpa ate ne Kasana Luweero emmotoka y'abamawulire erabiddwako ng'ate abannaffe ab'ebyokwerinda bajaaza
emmotoka y'abamawulire erabiddwako ng'ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso okubira nga ate bajaaza naye sofa tewannabaawo arrest zonna zigenze mu maaso kubanga zikolebwa sofa when recordingidde unless tunaaba nga zinaaba zicommunicatingiddwa mu maaso awo naye kale kankulekera olukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakubye ate mu district ey'Eluweero olusembeddeyo ddala n'ebigambo byawadde bannaluweero. Tugenda okulonda missioni eno yakujjako nakyemalira Museveni naye tulina omukisa nti nga tetunajjako nakyemalira ffe kennyini tusobola okwerondera omukulembeze nga waffe. Omulundi ogusookera ddala Uganda egenda kulonda omukulembeze bannayuganda bafune omu ku bo nga mwana waabwe ng'abagondera ng'atya okubaswaza ng'atya okubanyiiza nga mulina gye musobola omuloopa nga musobola okubaako gye mundoopa nga musobola okundoopa ewa bishopu musobola okugenda ewa jjajjange Kayira ne mundoopa musobola okundoopa ewa Beene ate nange kennyini nswala obbanyiiza oba okuba muswaza. N'olw'ensonga eyo omulundi ogusookera ddala bannayuganda bagenda kulonda omukulembeze agenda obbawuliriza agenda obbawa ekitiibwa nga tetunagoba Museveni tugenda kusooka kwerondera pulezidenti naye tetulonda pulezidenti yekka tugenda kulonda n'obukulembeze bwonna. N'olw'ensonga eyo baganda bange yinza obutatuuka ku buli kyalo na ku buli muluka yinza obutatuuka buli wamu naye abakyagulanyi abagenda okujja obbakiikirira bagenda kujja n'akabonero. Akabonero ki? Akabonero ki? Akabonero ki? Bw'olaba ambulera kola ki? Bw'olaba ambulera kola ki? Bw'olaba ambulera kola ki? Lwaki sikomaawo? Lwaki sikomaawo baganda bange? Ate mumponyemwe nandibakubidde buno omuziki naye nsanyusa okkalaba nsanyusa okwogera nammwe banange temutyanga Bakama tabatiisatiisa tugenda kuwangula tetukusuubira tulangirira gwe Bakama so totutiisatiisa kiri gy'oli okukola ekituufu lindako okuvuga emmotoka eyo kyamalayo ebigambo byange kambabulire ffe mwebeereremu kambabulire muba musazeyo musobole okwenunula mwebale kumpuliriza bassebo ne banyabo Mukama abampeera omukisa mugende mulonde tosigala waka ku lunaku lw'okulonda bwemala okulonda tovaawo tugenda kuwangula kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka nangalirawo. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984.